kale nga tugenze maaso munange ebintu ebimu ebisinga okweraliikiriza nga nkyali ku story y'omugagga Lwasa mukyala we ow'e Masaka yavuddeyo naye nayogera ebikankana nga teyakomye just kwogera ku Lwasa yekka wabula ono yayabutodde ebyama ebyenjawulo ebikusike engeri Lwasa gyakolamu ssente zino era lwaki Lwasa ono ayina amamotoka ag'enjawulo era nebya bugagga ki byalina wabula ekyasinze omuluma yagambye ebyobugagga bino babikoze bombi ne Lwasa naye nga munnange Lwasa yakola ki yamwerabira so awo wenyini wengenda okusinzira okugamba muno buli mwami yenna gy'oli ng'okimanyi okoze n'omukyala we ebyobugagga bambi tomwerabira beerawo nnyo mu bulamu bwe Lawrence Udayiya muvudde naye wala so kikwasaganye tukya I love myself with my team. Wano Lawrence mulira muogerako aliya omusajja yambala ebisaatisaati biba binyereketa naye guno mwaka twasazeewo tugenda bimujjako asooka yambale ku t-shirt ku designer t-shirts nga buno osegede so munange twakyaddeko Masaka era nga tetwagenze na muntu mulala twagenze n'omukulu amanyiddwa nga Lawrence yagenze Masaka n'abeera nga anoonya ku mukyala wa Lwasa ali ewaka onono nga ye tebamwanjudde n'ebyamutute by surprise naye yagambye ye mukyala bamukola ki bamuyigiriza era bamubuulirira era nga ye tagenda kuvayo kwogera bingi wabula yagambye muno let abasajja ab'enjawulo naddala abagagga mu Kampala babeere nga barespectinga bannaabwe naddala ddala ekitonde ekiyitibwa omukyala because botarespectinga kitonde ekiyitibwa mukyala ate banaakola ki banaabeera batya nga bakola ki bakuwa nawe ekitiibwa so yavuddeyo n'alaajanira Lwasa alekeraawo okwogera ku mukyala amanyiddwa nga Dana Nabatanzi seekyoka wabula alekeraawo n'okgenda ng'akola ki yeesoma oba nga yabikkula abotula ebyama by'omumaka ntumuga ate kati ngwagga ovuddeyo genda nze kinzireyo okwogera because mpa bakyala bannange ekitiibwa ate nze saagala kunnyanjula nze nakula dda era neekulya wadde mundaba ndi kikazi kyeru neekulya dda so binnyo yayogedde ngenda kuba batuusaako wano wenyini ku Celeb Jazz so katubirabeko then tukoma tugenda maaso n'amawulire amalala mangi nnyo wano wenyini ku Celeb Jazz. My name is One the King himself nga tabateekamu ensimbi si balabe bannaffe aba Celeb Jazz Studios esangibwa wali enankulabye ku dduuka erimanyiddwa nga D04 ekizimbe kya Prime Tower level 3 beekwate bali ku 0777 023405 0702 104125 bakubire ku simu ezo babeere nga bakwatira emikolo egy'enjawulo oba okukubira ebifaananyi eby'enjawulo mu ngeri zonna zoba obeetaazeemu ali naffe babeere nga batuwagira teweerabira muno nkola ne Sir Lawrence ku kamera abeerako okukwata ebifaananyi ebyakabinga bino katukwatagana natawunako oluddako mbasibulidde awo bye subscribe.